Nyine lwabaddewo mu Parliament wabaddewo okwogera ku security eri ewa President wa NUP Robert Kyagulanyi. Dr. Chris Balyomunsi nga ye Minister wa ICT ne National Guidance. Yavuddeyo ng'ayogera ku bibadde bitambula ebigenda mu maaso. Jjukira nti yadde kulembeddwa omukulu Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Nga munnyonnyola ku security eno eri ewa Kyagulanyi ng'agamba nti security eno teyateekebwayo kubeera nti bali mu kuyigga Kyagulanyi, just yateekebwayo kubeera nga batangiriza oba bagezaako kubeera nga balemmesa abandyagadde okukolerayo effujjo, baziyiza abantu mwe baŋŋende tugende tulambule ku pulezidenti waffe, mwe ba president waffe talina mmere tumutwalire emmere, mugende muwuganira abantu. Kati awaka watandika okufuuka ekyobulambuzi. Poliisi yalegezaako kulemesa muwendo gw'abantu kubanga mugenda ewuwe. Okay, era nayogera ne ku bibadde bigenda mu maaso. Ajjukira nti Joel Ssenyonyi akulira opposition, leader of opposition, abadde yayogera naye ku nsonga ez'enjawulo ng'agamba nti we mubanga mumunoonya muveeyo mwogere emisango gye yakola, amanye nti yene ensonga lwaki abantu banjigga. Bagamba ate wali ensonga yonna era famire yetu tunagitusaako yadde obuzibu byonna ebadde bitambula nti Babi Kyagulanyi bamukuba. Si bituufu, bo si be bamukuba. Ekyabateesaayo bukubeera nga ate babawa security eri abantu abayinza okwagala okujja okuleeta ebizibu byonna. So for now, Robert Kyagulanyi yonna gy'ali tebabiinaamu mukono, waddembe okuvaayo essaawa yonna, waddembe okukomawo mu maka ge, tebamuyinaako yadde akamulumulu. Era ku nsonga enyi Dr. Chris Balyomunsi yategeezezza nti no singa gavumenti eba yakunoonya Robert Kyagulanyi ssentamu, balina tekinologi yenna gwe basobola okubanga bakozesa okumufuna wonna waali nga n'akataayi tekannasala ki kubo. Kategedde bulungi. Now General David Muhoozi ono nga ye Minister omubeezi ow'ensonga ez'omunda Internal Affairs yavuddeyo n'agamba nti nno ennyumba ya Kyagulanyi si kkomera, kubanga waddewo ekibuuzo nti kakati twagala kubuuza. Ennyumba ya Kyagulanyi kkomera n'abalimu basibe, n'atutegeeza nti bannange ekyo ekifo tekiri gazetted kukozesebwa nga kkomera era si kkomera. N'agamba nti inconveniences eziyinza okuba nga zikolebwa bannaffe ab'ebyokwerinda zisobola okuba nga weziri nezibajja zitunulamu balabe owawe bayinza okuba nga basusse. Era n'ategeeza nti nno basecurity weebali naye tebalina buzibu. Era ne wali Dr. Chris Balyomunsi yagasseeko n'agamba bannange ffe waaki tutaddewo security amaka nnyini go takola ki? Taliiwo. Kati ojja mu maka ga nnyinimu nga takola ki? Ffe nga bannayuganda abafaayo tukuuma wakawooli kuba yetakola ki? Taliyo kyova ne baganda bewe bazze. Twatunudde nga tulaba. Bazze go towulirangako nti tulinda nnyinimu. Muganda wa gundi yazze n'akola kino. Security yanonze kyesinga obbaagalako. Kakati General David Muhoozi n'ensonga z'abamyuka ba Kyagulanyi ababiri yazoogeddeko, Dr. Lina Zedriga mumyuka mu Mambuka, abagamba nti bakwatibwa, saako ne Jacqueline Tokamushaba mumyuka ate mu Western Uganda. Ekisooka yagambye tebabalina. Ekyokubiri n'ayagala okutereeza amagye tegawamba, gakwata bwe gaba gakulinako ki ensonga, naye fonna tebakola ki? Tebabalina. So kooti yatuwanga ennaku z'omwezi mmeka? Leero mmeka? 29. Leero 3. Abiri yabadde eggulu. Yatuwa ndoozanga 2. Next 2 okujja okurespondinga ku habeas corpus eya Dr. Lina Zedriga. Ekyo kiragiro kya kooti ekyamuleete nga bwakola ki? Nga bwali. Kakati tugenda kukomawo, bwe tukomawo tugenda kutuna mu response eza CDF ku nsonga y'emu. Aye kayina byazudde ku Kyagulanyi wakola ki? Wali. Good morning.